Yo, this is Rampantilla already, agava mu Italy munnayuganda ng'ono abadde asoma medical ye yagenze maaso kubanga ate ajjawo obulamu bwe kigambibwa nti yabuuse okuva ku apartment emu mu kibuga Milana bw'atyo n'akkakkana ku ttaka omutwe n'agumemintula ensonga yamuviddeko kubanga ate ejjambulamu bw'ensi eno tenaba kubanga ate etegeerekeka kitalo nnyo kitalo ddala. Ate yensi yannyogoza oluvannyuma lw'amawulire g'okufa kw'omusambi w'omupiira abadde amanyiddwa nga Diogo Jota owa Liverpool. Ono yafudde ne muganda we Andre era nga bafiiridde mu kabenje ka mmotoka wali mu ggwanga erya Spain. Yafiiridde ku myaka 28 lwa nsonga nti yazaalibwa mu mwaka gwa 1996. Wafiiridde yabadde yakamala okukola emikolo gye egy'embaga ebbanga lya weeks nga 2 emabega era alese abaana abato basatu balambirira. Banchi benyigidde era nga ne Speaker wa Parliament omukyala Anita Ntamong y'omu ku abo bagenze maaso kubanga ate bawandiika obubaka obw'okukungubagira omukulu ono so nga ate y'omukulu amanyiddwa nga Pastor Bugembe yagenze maaso kubanga ate abako obubaka bwaweereza abawagizi ba ttiimu ya Liverpool. Diogo Jota, the Liverpool player. Omusambi w'omupiira mu Liverpool. Did I say the right name? Yeah. News are all over that he died in a car accident. Amawulire gali mu kuyita wonna nti yafiiridde mu kabenje k'emmotoka. Craig, you're gonna love this. Uganda is big on soccer. So, Liverpool supporters, abawagizi ba Liverpool mwenna, we are so sorry for your loss. tubasaasiddeko nnyo olw'okufiirwa. I think when we lose a player, ndowooza bwe mutufiirwa omusambi we stop being Chelsea, Arsenal, Man U, Madrid. We become Barcelona. We become one family. tuba tuvudde mu ttiimu zaffe ze tuwagira nga basekinnoomu ne tufuuka family emu. He got married 13 days ago. Yakawasa ennaku nga 13 emabega awo. He's been living with his wife for many years, and they made their wedding 11 days ago. babadde bakatukuza obufumbo bwabwe olw'ebbanga lye bamaze nga babeera ne mukyala we. And he did not die alone. ate nno n'atafa yekka. He was with his brother. yafudde ne muganda we gwe yabadde naye mu mmotoka. Imagine those parents. kuba mwakafaananya abazadde embeera gye balimu. Imagine his wife, the new bride. lowooza ku mugole gwe yaakawasa. We send a prayer to them in Jesus' name. tuweereza essala zaffe gye bali mu linnya lya Yesu. May God comfort them. Mukama Katonda abagumye ababudde. But also to teach us, naye ate kituyigirize not all plans come to pass. nti si buli nteekateeka ze tukola nti zituukirira. Commit your works to the Lord. ebintu byo byonna enteekateeka zo ziwe Mukama. This young man has died in a time of his shining. omuvubuka ono afiiridde mu kiseera ky'ayagina okwakirayakiramu nga sita. We are not special. tetuli nno banjawulo naffe. But scripture tells us naye bayibuli etugamba to pray unceasingly. tusabe obutakoowa. Kitalo nnyo Mungu amusonyiwe ebyamusobako naye nga ye abadde omuzanyi wa kirabu ya Arsenal Thomas Partey ali mu katto oluvannyuma lwa poliisi ya Bungereza okumuggulako emisango gy'okukabasanya abakyala 5 gattako n'omusango omulala ogw'okutigaatiga abakyala. Akabenjedde kabusa kagudde wali eri ku luguudo lw'Ekazo era nga kikakasibwa nti waliwo abalusuddemu akaba. Taxi issa abantu wano ku luguudo lw'Ekazo eganya essimu. Erina besse baba tutewali mu ddwaliro wali waggulu kusengeza olutwale abaana olabadde wali wadde n'omwafuta.
Omuyimbi amanyiddwa nga Sarah Short bw'atyo naye avudde n'agenda maaso okubanga ate awanjagira bannayuganda olw'obulumi bw'ayitamu ng'agamba nti takyayinza na kutambula ku lulwe oluvannyuma lw'okulwala omugongo. Agamba nti embeera eno yatabuka oluvannyuma lw'okuyita mu nnaku eza Easter okuvanga ne kwolwo taddangamu kufuna mirembe. Era bw'atyo n'abasaba abazirakisa okumuddukira wamu n'abo abasobola okuba nga ate mumuteeka mu ssaala mukikolere ddala kubanga essala zammwe azeetaaga. Ate nga ye omwami yafuna obuzibu ku lisso lye n'addukira mu ddwaliro e Mengo okufuna obujjanjabi alirojja bulojja oluvannyuma lw'okukamulwa ensimbi nga mpaawo change gy'afuna ku bulamu bwe. Ono avuddeyo n'agenda maaso okubanga ate awanjaga era n'asaba obubaka bw'atadde mu katambi kano butuusibwe ku bakozi abaddukanya eddwaliro ly'e Mengo oluvannyuma lw'okuba nti bamusaba ensimbi nnyingi ate nga bibajjanjaba tabiraba. Essaawa eno ndi mu bulumi obutagambika olw'eriiso. Nsula ntunula olw'obulumi bwe mpitamu. Eriiso lino nina ekintu ekyali kubako ne libeera nga liyisibwa n'endowooza lya bulijjo ne lizimba ne ŋŋenda e Mengo ne baŋŋamba eriiso kuliko ebbwa era ne batandika okumpa eddagala ery'okukozesa naye nga olunaku olina okumira empeke 18 okufuna ku mirembe. Bwe bampeera eddagala okumala omwezi mulamba nga balaba tewali nkyukakyuka bamaliriza baŋŋambye neetaaga kulongoosa era ne basaba ssente z'okulongoosa. Bwe mbalaabalamu kakadde kamu n'emitwalo 2 ezaagenda. Kyokka ate bwe balirongoosa ne ligaana okuwona ne baŋŋamba okuddamu okunnongoosa ate ne basaba basaba nnyingi n'okusingako ko ze baatwala mu kusooka. Kati omulanga gwange njagala kugenda eri Mengo Hospital. Mmwe mwannongoosa era mmwe mwantuusa mu mbeera gye ndimu. Mbadde mbasaba ekintu kimu. Maama omulala nateera yenyigidde mu bubbi bw'ettooke nga bwe nakutegeeza nti ngenda kutuusangako bamaama ab'enjawulo abakyikoze omwaka guno ombuulira ensongolooza lwaki embeera eri bw'eti kubanga abasinga obungi bakwatibwa mu bubbi bwa mmere, bubbi bwa nkoko tebasukkaawo. Wuno baamukutte n'omwana we ku mugongo ng'abbye ettooke. Omusuma w'ebitooki oligana n'obonaabonesa abantu okwenda n'omanya omuntu kugula ekibanja kukola bonna naabo kasuule okasanya wanta so ng'ate era n'omuvubuka eyabbye ppikipiki nayiga mu kanuse oluvannyuma lw'okuba nti yalemedde gye yabadde agitutte okugikweka. Ono yabadde avaayo bw'atyo n'aba nga takyayinza kusaseetuka wadde mu kifo. Kigambibwa nti bano be bamusangidde okumurekoodinga abadde amazeewo ebbanga eriwerako ddala lya ssaawa 2 n'omusobyo. Atayinza obaawo awulira bamukutte nnyo kimala bamukutte nnyo kuva ssaawa 2 lwanga yasoose eri basawaawo kwemuumwawo nga bukotoyiri anza n'oyimirirawo n'afa n'okufayo nakyo kitnagwa n'afa kuba n'afa ng'ayimiridde kyekyo yayimiridde dda ayagala kwefugamu oba ayagidde nawala nnyo
Ako yajigyeko yasolerako. Oluvannyuma lw'emmwanyi okugwa akatale mu ggwanga ly'ettu Uganda bwe batyo abazirima b'ekyayi kinajjukira nti kiro ebadde egulwa gumu kakaaga gumu kitundu gumu nnyo ng'essaawa eno eri mu kasanvu 8. Abazirima b'ekyayi nga wenjogera waliwo agenze mu maaso okuba nga atakwata enkumbi n'akkakkanya omusiri gwe ogw'emmwanyi ku ttaka ng'alabira ddala alimira bwereere. Bananga omusajja emmwanyi azisigudde zaagudde akatale. Uno ataddemu abasajja bali mu kusigula. Musajja abataddemu bali mu kusigula yikanga 2 namba. Mmwanyi mbu zaagudde akatale kateekemu vanira. Oba ebitooke aye ne vanira naye yagwa. Mbukazeewo kalituusi. Kikambwe ky'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'embuuka z'ennyonyi mu ggwanga ekya Uganda Civil Aviation Authority kiyita CAA ne Ministry y'ebyentambula n'enguudo olunaku olwaliro batongozza ekifo ekipya awatuukira abagenyi ekya Business Class Lounge ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Kinajjukira nti bano bayisibwamuko ku ggaali ku lw'embeera ey'ekifo kino gye kyali kitunulamu oluvannyuma lw'okuba nti buli kimu ekyaliwo kyali kikaddiye okuviira ddala ku ntebe ezituulwamu. So ng'ate ye agambibwa okuba omuwagizi w'ekibiina kya National Unity Platform yakwasizza bangi ennaku oluvannyuma lw'okulabikirako ku mikutu migattabantu ng'alina kufulu ezimuli mu matu nga gaakubiddwamu ebituli, kufulu ezo ne ziryoka zisibibwamu. Ono kigambibwa nti yabuzibwawo wabula ng'olwabadde okulabikako bw'ati bwe yalabise. So ng'ate bo bannansi b'eggwanga lya Kenya bayongedde okutamu obugo oluvannyuma lwa munnaabwe eyalabikira mu katambi ng'akubwa essasi okufiira mu ddwaliro gye yali addusiddwa okufuna obujjanjabi. Bano baakutte mayiti ye ne bagyolekeza ku poliisi ne bakolerayo effujjo. Ate nga ye munnansi w'eggwanga lya Equatorial Guinea yakyaka omwaka ogwo oluvannyuma lw'obutambi bw'obuseggwe obw'enjawulo n'abakyala ab'enjawulo omukulu amanyiddwa nga Baltazar. Yes, lyali erinnya. Bwatyo yagenze mu maaso okuba nga ate asindikibwa mu nkomyo emyaka 18 bweddu. Yo poliisi y'eggwanga ly'ettu Uganda evuddeyo neegera maaso okuba nga ate ettaanya ku nsonga y'omugenzi Dr. Spaya Kigundu gwe bagamba nti yafiira mu lodge emu. Omukyala eyakwatibwa ku nsonga zino amanyiddwa nga Eva Mbabazi ng'ono yagambibwa okuba nti yalabikira mu katambi aka lodge aka CCTV yavuddeyo ne bw'atyo n'agenda maaso okuba nga ate atottola oluvannyuma lw'okukwatibwa poliisi biki ebyaliwo. Omukyala ono mu bigambo byagamba nti yes olunaku olwo yasisenkana omugenzi era mu lodge yennyini eyo wabula agamba nti baagenda maaso okuba nga ate bafuna akaseera ak'essanyu nga bamaze okuba nga ate beesanyusaamu. Omukulu yatandika okufuna obuzibu mu kussa era oluvannyuma yagwa eri n'atandika okuba nga asambagala. Omukyalo ono agamba nti ekyo kyali nsimbo oba omanyi omuntu alina ensimbo w'abeera. Bw'atyo yagezaako mbu okubeera naye akabanga akawerako ddala wabula ng'omukulu tatereera ekyamuviirako okuba nga ate yeemasula akole aveewo agende. Ng'amaze okuba nga agenda yali ayina ebintu bye yali yeerabidde kwe kusalawo okuba nga ate adda emabega era nga byali yeerabidde byali birabo okuva ewa Dr. Mbuzaali Perfume. Mu kudda emabega yasanga Dr. takyasambagala ng'obulamu bulinga gwe bukoze ki gwe buweddemu wabula mu kutya okungi yasalawo abeere ng'ate adduka buddusi yeeyongereyo. Kino nno kireetedde bannayuganda bangi okwebuuza ebibuuzo nti lwaki teyagenda maaso okuba nga ate ayita buyambi Dr. we yatandikira okuba nga asambagala, lwaki yabeerawo n'asigala naye ate okutuuka okumuddukako n'atabako omuntu yenna gwategeeza. Naye nga yo poliisi bweti bwegeze maaso okuba nga ate etegeeza. Omukyala agamba nti Dr. ono abadde amulabidde ebbanga wadde ng'abadde mukyala mufumbo era baali beeyagala. Yamulaba okuva mu mwaka gwa 2018 era nga yamusinkana oluvannyuma lw'okuba nga ate yalina omulwadde gwe yali awerekeddeko ku ddwaliro lya Dr. ono bw'atyo bwe yamusinkana era batyo batandika okuba nga ate beeyagala. Awo nno n'olyoka ondabira bangi batandika okujajinga Dr. nti bw'ekyabazaala kyekirikola ki kyekiribatta mbu yali mufumbo ate yafiira mu bwenzi bye biki ebyo. Anyways, may his soul rest in peace. Ebyo byabadde bigambo by'aba social media in-laws
So ng'ate oluvannyuma lw'ebyo ebyakolebwa ku baana b'omugenzi Honorable Muhammad Ssegirinya ne kizulibwa nti abaana abamu si babe. Omukulu amanyiddwa nga Luswa Luwemba yagenda maaso kuba ng'ate akola interviews ez'enjawulo okwogera ku nsonga za ddeni ewadde nga omu ku bannamwandu yavaayo n'agenda maaso kuba ng'ate amwambalira era n'amusaba ensonga zino abeere ng'ate azesonyiwa. Omukulu amanyiddwa nga Kazibe Kapo yavudde n'agenda maaso kuba ng'ate agamba nti omukulu ono kyakola kye bayita okrossinga line kubanga si wa Luganda lwa Ssegirinya. Ssegirinya aba yava mu bulamu bw'ensi eno nga gwe yali akolera mukadde kano mu famire ya Ssegirinya takyalina gwakolera nsuubira tewakyali amwetagira nti singa baba bamwetaaga babeera bamutegeeza era bw'atyo n'amusaba akomye interviews ez'enjawulo zagenda maaso kuba ng'ate akola ku baana b'omugenzi wamu ne bannamwandu era bw'atyo n'amusaba nti abiveemu kyekijja okuba nga kisinga okukola amakulu. Ate ng'eyo omukulira Kaguta Museveni atooye oda ng'edda ew'omukyala Robinah Nabbanja Prime Minister w'eggwanga lino okuba ng'ate akulemberamu eddimu ery'okununula eby'obugagga by'omugenzi apoonye yesa. Awo nno nga kwe kuli n'ekizimbe ekiriko Standard Supermarket. Bw'atyo asabye bibeere nga ate bitaasibwa abaagala okubitwala naddala nga bagamba nti babitunda. So ng'atera mawulire amalala omugagga amanyiddwa nga John Bosco Muwonge eyakazibwako eryanterenfune agambibwa okuba nti yagenze maaso okugula ekizimbe ekimanyiddwa nga Mukwano Mall wali eri mu kibuga Kampala era nga yakisaasaanyirizaako ensimbi za buwumbi 250. Ono ye nannyini kizimbe ekimanyiddwa nga Namaganda Plaza, Cornerstone, Discount Mall n'ebirala. So ng'ate yo gavumenti ya China edduukiridde eggye lya UPDF n'ebikozesebwa eby'ekijasi ebibalirwamu ensimbi za Uganda 360. Bino bikakasiddwa Kano Chris Magezi era n'ategeeza nti enkolagana ya Uganda ne China mu by'okwerinda yakweyongerera ddala. So ng'ate era mu ngeri y'emu eggye ligenze mu maaso okuba nga lirangirira nti lyakutandika okuwandiisa abaagala okulyegattako ng'enteekateeka eno yakukulungula sabbiiti nnamba. Omwogezi w'eggye lino amanyiddwa nga Major General Felix Kulaije ategeezezza nti okwawukanako n'emirundi egiyise abaagala okwegatta ku UPDF baakusaba nga bayita ku mutimbagano. Olunaku olwaleero ng'ayita mu kibiina kye kya Democratic Front omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba ne bannakibiina kye bakubye ebirayiro oba balayidde mu butongole wabula ng'ono agenze maaso okuba ng'ate ategeeza nga ebimu ku biruubirirwa bye bwe biri ebyokulwanyisa enguzi mu ggwanga ti Uganda. Akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament Honorable Joel Ssenyonyi y'omu ku bayizi abatikkiddwa ku ssettendekero wa Uganda Christian University ag'omulundi ogw'26. Ssenyonyi diguli ye ey'okubiri agifunye mu Organizational Leadership and Management ku mukolo oguyindidde mukono mu Kyaggwe. Ate ng'eye mwana mulezi amanyiddwa nga Lutwama George William ng'ono ye former GRC w'e Makerera nga yamanyikwa nnyo mu kuopposinga mu constitution policy eyali ereeteddwa mu biseera bye bw'atyo agraduatinze ne top masters mu business administration finance from Park University wali eri United States of America. Ye Vice Chancellor w'ettendekero limanyiddwa nga Kyambogo University Eri Katunguka agenze maaso okuba nga ate agoba Guild President wa University eno okuva mu kibiina kya National Platform amanyiddwa nga Conrad Akiso Benjamin oluvannyuma lw'okuba nga ate yakulembeddemu okwekalakasa okw'emirembe eri ebisale bya University ebyayongezeddwa ng'ono nno agenderedde famire ezo eziteesobola zagamba nti tezijja kusobola kusasula tuition ono agenda maaso okuba nga ate yeekanama buli lukya ono agobeddwa ku ttendekero lino. So ng'ate bo abakulembeze b'ekibiina kya National Platform nga bakulembeddwa mu pulezidenti w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu bayugumiza disitulikiti y'e Buvuma bwe babadde baggulawo woofiisi z'ekibiina kyabwe mu disitulikiti eno. Bano baaniriziddwa omubaka omukyala owa disitulikiti eno amanyiddwa nga Susan Mugabi Nakaziba wamu n'abakulembeze abalala.
laba ekibadde ebuvuma lengera laavu etali nsasulire laba abantu bwe baffe essanyu lengera abantu abatali basombe abantu abeereese nga tebasuubirayo kasimbi abantu bakuumye discipline teri byakuba bannaabwe teri byakunyakula bannaabwe nekino ekibiina nga kirina empisa bannange bannange abantu balaze omukwano omukulembeze waffe kino kibayita real love ng'eva ku mutima kyekibiina kyokka nkusibaku wano e Uganda kyekibiina kyokka ekisobola okukuŋŋaanya abantu ne bajja nga bazze kuwuliriza bigambo nga tebasuubirayo mmere ombuli ekibiina ekirala ekisobola okukuŋŋaanya abantu nga tebasuubirayo mmere nga te nga n'akasimbi babawadde oba munfuna n'ombuli ekibiina abantu ne bakuŋŋaana bwe batyo nga tebabawadde ssente nga teriiyo mmere NUP yokka yesobola okukikola e Uganda nkusiba ssente. Kyagulanyi tumwagalane mu biro abaana baffe tebakola tunoonya sente obumbi bw'esente ne bagenda mu mawanga ne babonabona nga bw'obyogera tusembeze tubeere mikwano gyobeere mikwano gyaffe tukukabira ekizibu okituyamba abantu balina ebirime ebyabwe ne babula bwe babirisa kakati abantu omuntu abadde atikka takisi n'atuuka ew'obulenzi ng'alinamuko ku kasente kanaafissa naye kati bayitira kasana bayite ku trafiki ayina kutikka abantu abeetagisa okutikka okitegeera kiri ekinnya omuntu avuga luutu emu n'atuuka wali enamayuba n'akanika ne bamala okkanika n'adda ekikyusa n'atuukira mu galaji natika naye lwaki tebatukolera makulu kubanga tebajja kutuyamba tebagenda tuweererera baana nze no gavumenti ya Museveni nina abaana aba sifunangako omwana alina mulimu mu gavumenti oba wadde okumperayo kasukulukuzi wadde ebitabo by'ebitaano naye ng'ate mpakasizza nga bondaba bwoti kitange yali musajja mulawo nga musajja mufunyi nnyo naye nze mpakasa nedde buli eno nsula kumakunakola nonya sente okitegeera Muna Uganda otambudde n'obwoya ne bukugwa ku ntumbwe toddamu kwetawanya anti Malden International Labour Consultants ye kampani eyakakasibwa gavumenti okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Kuwait, Qatar, UAE, Jordan wamu ne Saudi Arabia. Beetaaga ba cleaners, drivers, waiters and waitresses, baristas, car washers, tailors, constructors, security guards, chefs, hairdressers, abapedikiwa ne manicure, housekeepers atenga n'abakola ku bisaawe b'ennyonyi tebabeerabidde anti eno ye home of opportunities. Okumanya ebisingawo basange ku offices zaabwe ezisangibwa e Namuŋŋoona, Nakibinge Road mu Rubaga Division oba bakubire ku namba zaabwe ez'essimu 074 738 88 oba 0787 75 23 29 oba baweereze ka message ku WhatsApp 077 04 21 eyo ye Malden International Labour Consultants ensibuko y'emikisa. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Maneetaase
bafudde enamba yange yeno eri 0701763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zipita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So nga ate bo ab'ekibiina kya NRM batandise okukozesa enkola za NUP okugeza nga enkola ey'okusomesa bannayuganda ku protest vote nabo bwe batyo batandise okuba nga ate bagisomesa abantu baabwe. Mukole gye bayita protest vote. Nze ngenda kuuma kalulu kammwe baba waana nti babbi ba kalulu. Akamujomba nga kalulu kammwe tebajja kabba. Bwe musimba layini mukole gye bayita protest vote ng'egenda vote ng'etambula mujomba yenkani ekkirire paka eri ng'eri etya layini ng'eri etya bwe bamala nga nfunye obululu 4 ye naafuna 2 oba naafuna 10 registra yenna abukyuse bajja kulaba gwe bayita mujomba. Museveni obuswavu Kyagulanyi akufuze ku myaka 4 nga totwalangayo mpapula ku kitebe kyo ky'NRM osoose kulabira ku Kyagulanyi obuswavu Kyagulanyi akufuze njagala musindike kana akantu kamutuukeko obuswavu myaka 4 njagala muka forwarding kantuukire ku Museveni akalabe nti tumuswaziza Kyagulanyi sentamu ya amufuga yeye pankambo afuze Uganda myaka 4 naye Kyagulanyi amufugide myaka 4 amukozesa buli kyatasobola kukola amulagira okukola buli kyayina okukola kyatayina kukola yali amanya anatuudisa sebo Museveni tuli 80% myaka 4 mwezi 45 eyo gwo mujiji mulalamu ate fena obwongo bwocha toyina osobola tusa otulimbira. So nga ate ye omukulamanyiddwa nga Father Chibi Kateregga yavuddeyo n'avumirira enkola y'abakulembeze abakaddiira mu buyinza nga tebaagala kutabifo. Sebo dokita neewuunyisa nalabye lisiti y'abagenda okwesimbawo ne bamalako emirembe bali myaka 8 mu 2 wamma dokita wanjagadde okubeera minisita after 80 years ebyo nga bitawanya nosanga abantu tebagenda baagala kutubba abantu bakugamba kino mumpe ekisanja kimu baagala tufiira mu ngalo okubantu abaweddeyo bali mu kukweka obunafu bwabwe bwe bayolesa nga bali mu ofiisi ezo tebalina kebaakola baagala kuddayo. Nze singa ndi mulonzi ba myaka 4 agenda agulusa ne batekalo omusaayi omuto gunajjadde buli muntu yenna ng'olaba ali myaka gyakwerabira tukkirize oba tunabakkiriza nga tunayenga abaagala kudda beebo emikisa gye baafuna tebagikozesa abamu baali ba MP abamu baali kuba minisita babadde mu gafa ag'amaanyi mu ggwanga emyaka gye bamalayo tebalina ke baafuna okujja otubonyabonya bannange mbasaba buli omu wooli weyambisa akaddeko. Ate ng'ey'omuyimbi amanyiddwa nga Mr. Lee okuva mu Babitusi Soldiers bw'ati nga toyazambadde dda okuba ng'ate ayabako mukyala we maama w'abaana okuwenja akalulu ka 226 teyasigadde waka. So ng'ate ey'omukulamanyiddwa nga King Saha yagenze maaso okuba ng'ate atenda okunyirirako omukulamanyiddwa nga Elias Luyimbazi Nalukola oluvannyuma lw'okumukyalirako. Nina lukula uli uchapa Laba wanaula biko nalukula masishayi nzaba kubena wafe bisanja 2-5 sajja omugezi bwakyo mulabi nayesobola wazi supu wanalukula yatusedda basene Mama.
Olya magumba nsesoka ennyama. Takuwa. Akaveera kapulupulu. Mwebozi. mu ngeri yemu yageze maaso okubanga ate ayongera okututumula mwana muwala tiktoka amanyiddwa nga Winnie Wamami era ng'ono yagenze maaso okubanga ayogera ku future plans zalina ajali. Ambula ne saha ku shows mostly zabeerako ne mudura mugatteko ne mudura abeera naye gajja kuyimba n'abayimbi bangi nnyo ne gwe nalabyawo nga bandiyimbyemu bonna lwakuba Tanzania. Anedda tomuteeka eyo wama bitambula ayina okukola musebo ne bamunaize mbade manyi Diamond Platinumz yonna watuukika ogenda kutwala omusakazi bamukuddeko ono muyimbi wange ne Uganda ni Beyonce. I know right. Not your usual qualifier. Uganda ni Beyonce. Saha omwana ono omulabawa ng'omulese ebintu no saha ng'olese ebintu by'okusudiya abaana ab'obuwala like yes ono omwana bamwegomba bangi ng'omulese okumusudiya n'okumuteekamu oyo Uganda Beyonce kola akula mpola. In life they grow and it's a process. Yeah. Ekisinga obukulu consistency. Musaba nze kimu kulemezangamu. Okay. Fenna twajja mu nsi nga tebatumanyi. Naye kati tukedde ng'abantu abamu batukiririzaamu. Confidence. Alina okumanya nti ebisoomooza bingi naye ng'ekisinga obukulu mumuyambe mupushinge kaliya ye. Kijja kukola bubi ng'ayiseemu nga wagana omuyamba ng'okyamuzalayira ku starting point. Kati ate omulimbelimbe nti mwana gwe okikubye naye nga nabasaba wano nti mumupushinge. Okitegedde nze mu nsi ndabye ku bantu abajjira mu lugabire nayambala engatto nze omu ku bo. Songa atera mukadeke kamo ya supportinze muyimbi mune omukyala amanyiddwa nga Halima Namakula jukina nti ono yeteekerateekera Serena Hotel ng'ajaguza emyaka 5 mu music industry. Bw'atyo yagenze maaso kubanga ate ayinirira wamu naye. Sing it up again, sing it up again. Let me say, go no more, I'm a singer. Go no more, I'm singing that you get me wanted to pussy. Go no more, I'm a singer. Run it again.
naye nga yo mukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba yavudde bw'atyo n'abategeeza nti ye omuyimbi asingira ddala okuba nga ate amukolera mu ggwanga lya Uganda si mulala yoyo King Saha naye ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Kakensa yagenze maaso okuba nga ate aratinga performance y'omukyala amanyiddwa nga Ava Peace n'agamba nti ono nno atuuse okumalawo the big three obategeera Shiba Sindi nani ne Spicy okusinza ku performance ye nti nnungi nnyo ddala naye ng'omukyala ono ye rankings nti yakyasingidde ddala okuba nga ate ayimba mu bakyala mu ggwanga lya Uganda ate nga mukadeke kamu yawaddeyo listi y'abakyala abamukolera okwanno nga kuliko omukyala amanyiddwa nga Winnie Joyiranda Pretty Banks wamu ne Dax Vibes naye nga Kapeke yagenze maaso okuba nga ate ajerega listi ye n'agamba nti oyo yalonze abo bakola ki banywa nabo shisha omukyala omukulu amanyiddwa nga Wizo Manizo ye yavudde n'agenda maaso okuba nga ate ategeeza nti kati we yatuuka yakula eby'abashuga mami yabireka muguluka yateranga okufunamu ku budde bwabwe n'apepeya nabo n'akola bino na biri ne kati byonna yabireka yasala okuba nga ate afokasinga ku famire ye ate nga ye mwana woneza amanyiddwa nga Liam Voice avudde n'agenda maaso okuba nga akoola abakyala bonna ababeera mu boxi ze nga bamuwa favors ez'enjawulo nti mulekeraawo mumulemesezza okugejja mutwala obudde bwe bungi ne mugenda maaso okuba nga ate mumulemesa n'ofokasinga okukola music ne mutwalira obulabulabo obutategerekeka abagobye abakooya ate nga ye Chris Evans agambye nti takkiririza mu bufumbo agamba obufumbo bulimu ebisiriko bingi abakyala alina bangi abamwegomba ate abamwagala naye tali willing kuwasaako wadde n'omu olw'ensonga nti alina bias ku bufumbo bwate bwategezeza ate nga yo omukyala amanyiddwa nga Shiba akomyewo nga mukambwe era ng'olunaku lwaliro agenze maaso okuba nga ate akola post wadde ng'ebigambo byakozesezza bibadde binene biyerere ng'agezaako okuba nga ate atabukira abo abazunzazunza omugambo wano na wali ate nga ye afande Morina Twairi avudde n'agenda maaso okuba nga ate awarninga those corporate ladies n'agamba nti mubeere aweya eri abo ba smart wires okitegeera mulina ssente zammwe naye abaami abo bavaayo ne babeetega bagira mu linnya lya Kihabbatina okitegeera babanga abalesa omukwano naye nga gye biggwera baagala kutwala bya bugagga byammwe abasabye mubeere abeegendereza kubanga bye mutaakikole munaagenda okuzuukuka nga byonna ebibyo wabikyusiza dda bize mmanya g'omuyaayi oba omuyaayi ng'akoze ki adduse nabyo weewaabwo ye omukyala amanyiddwa nga Jalia Walda olunaku olwaliro abadde musanyufu byansuso oluvannyuma lw'okuba nti maama we avudde ku luggya maama we bamukubye embaga omwami omwami agenze maaso okuba nga ate amukubye embaga n'ebyendala ebimwetokota naye ekiri mu comment section nze naawe omugambo muyitirivu we guti bagambye banange omukyala ono sinna mwandu omukyala yesi namwandu naye ate yali yayawukana dda ne taata w'abaana okitegeera taata yagenda okufa ng'olwedde bayawukana dda n'omukyala ono era nga omukyala olwedde yali biki mu Muhabbatina n'omwami ono kaakati nno ensonga baazikoze ki bazitongozza naye ate mu mawulire amalala genfunye nti omwami ono yali mufumbo oba abadde mufumbo maama naye alina gye yamusigukulula naye nga akozesa akasimbi era nti famire eno yagenda maaso okuba nga eteeka omusimbi mu mukyalo oli bwe bajjeeko omwami oba kati kuno kubba tekuba nakubba kuba omusajja ategeera bulungi okitegeera omukyala oyo n'abaana babateeka mu masomero ag'ebbeeyi ate omukyala ne bamutandikirawo bizinesi waasula ne babanga nawo bakavaringawo bulungi nnyo ekintu bwe kiti kyali kituuseko ku omukyala oli amanyiddwa nga Namutebi Imelda yes omwami oyo kula omugenzi rest in peace tujjukira bulungi nnyo nti naye bwe yatwala omwami oyo oba bwe yagenda n'omwami oyo omukyala bamugamba nti omwami mwerabire naye abaana ne bagenda maaso kubanga bateeka mu masomero ag'ebbeeyi buli kimu kyayagala ennyumba n'ezimbibwa emmotoka n'egula kugamba omukyala nga takola kitajjulwa nti mugagga yakoze kiyavute mu liiso anyways katwagalize omukyala ono obufumbo buki obulungi naye nga yo omukyala amanyiddwa nga Baby Gloria n'omwagalwa we Jonas nabo bwe batyo bavuddeyo ne bapanga ate balangirira date kwe bagenda okukola emikolo gyabwe gigenda okuyugumya Uganda ennaku z'omwezi zigenda kubeera 22 August ate nga ye mwana muneza amanyiddwa nga Wyke Banda akivuunise naye n'agenda maaso okuba nga ate takinga step number 2 luli yali proposal kati ey'okubiri ebadde ya kukyala gye bazaala Edith okitegeera kakati katulinde ate emikolo egisingako awo naye nga alina byayogedde ku nsonga eno. Yes, mugamba mutya bannange. Kwabadde kukyala kwange n'omukyala Emily agenda okubeera omukyala wange kwabaddeyo wakati mu wiiki era kwabadde mu maka ga kitaawe enaalya enteekateeka zo zibadde zigenda mu maaso
nga bw'omanyi n'abalogo nabo tebatudde so kiba kirungi ebintu ebimu ne tutasooka kukola ki kubitimba buli wamu nga tebinnabeera naye nga neebaliza ddala mikwano gyange baganda bange ab'omusaayi n'abatali ba musaayi abayimiridde nange bambi okulaba nga tubituukiriza egiddako gyonna endowooza gyo kijja kumanyibwa mu budde enga yoyo mwagala ate nga yo omukulu amanyiddwa nga Rasa ku nsonga z'okuba nga ate yaleese abantu abagula mukyala we w'abeera agamba nti omukyala oyo abadde nga amusibira wabweru okumala ebbanga kakati tajja kubanga abeera awo atunule butunuzi bwe yamusibira ebweru n'alaba nga kisusse kwe kutwala geeti n'agijjamu kubanga ennyumba ye yagizimba kakati ate yalabye nga mukwano ewaka tebaagala mukkiriza kulinnyawo kwe kusalawo n'ennyumba agijjewo kuba ye yagyezimbira kati kagitunde ate alabe gye banaamusibira yo omukulu amanyiddwa nga Bruno yavudde nagenda maaso kubanga ate agamba nti bw'abanga ayina ekintu kyonna ekibi oba ekyaswaka ba kye yali akoze naawe mukwano mwoyo omutukuvu wa kulinnyanga okubanga ate ovaayo yogerangako paati yo eyiye tojogerako n'erinnya lye tokola ki tolinyegangako. Olunaku olwaleero gabadde mazaalibwa ga ssanga lya Mbogo yesa ndowooza olunaku lwe tuyire tukubye emabega mmanyi nze nkola kiro nseraasera naye nga kyekyo ate nga mukadde ke kamu n'omukulu amanyiddwa nga Omar Kiseka bw'atyo naye gabadde mazaalibwa ge ngera kubanga ate nsembyayo omukulu amanyiddwa nga Mubaraka Munyagwa Mugaati gwa Bata ono yavuddeyo kubanga ate awendowooza ye ku nsonga ya DNA okitegeera naye nga yagenze maaso kubanga ate ategeeza abasajja nti mulekerawa obujanja n'abakyala bano nabo bantu mugenda ne mukola ebintu bingi nga muli mu bufumbo nga mulowooza muli ba kingi naye tekijjaawo kiri nti n'omukyala ayina omusaayi omwana talaba na nsonga lwaki mukera ku makya ne mugenda ku DNA kubanga at the end of the day abaana bonna bazaalibwa maama mbalabirire kubanga mbu abazungu bo balina n'omuze ogugenda ate ne bakola adoption ne baadoptinga abaana be batalinaako wadde akakwati kati ate olwo omwana avudde mu nda ya mukyalawo wadde si gwa muzaala era naga nti munoonya bimbe bino abatta abaana mubakole ki mubaveeko ebyo batwala ku DNA abakyala bage bannange laba ekisajja ekirungi bannange laba Yesu laba malayika eyogera awe nyini wengine okubaga te mbasibulira mwebale kubeera balabi balungi mbadde pije okubanga te mbakulukusa bulambalamba mwezikirize mberekereze mbagalize ekiro ekirungi amacha amalungi ate okusiba okulungi mukadde kakamu depending ku budde woonogirabira atakumira mpera abanjagalire mweraba kyalo muzaddemu abaana basatu omusiwo oli omu muganda w'abaana ababiri kireki Obula bannaye lile eggwanga byogamba ozadde mukyala abaana basatu omusiwo onoomu wa muganda w'abaana ababiri genda ne kino bino bireke otabula ki wenoonyeza olunaku ate balina kye bakola DNA ebaziyingiramu bali mu myaka 7 n'amala awangalayo gumu naafa ofa kino sinsi lwaki togireka neetambula kati kasuku God forbid nze naawe omuga yafudde kyogamba mukyala we tebamuwasa bamuwasa oba ovaayo n'olwana ate ovaayo kukola ki oba omaze okugenda kiraba omugole waffe oli omulungi gwe waakawasa emyaka 10 emabega wali omumanyi nali mumumanyi tubadde ffenna emyaka 15 emyaka 2 emabega wali omumanyi nali simumanyi so ebyo byonna tomala budde kituufu sigamba nti nammwe abakyala mwefuula ebbereegi naye guno omulembe abakyala nabo baana b'abantu babazaala bwe kasuku abasajja muyina ekyo nemugamba musajja asajja laata idiots who tells you that yo omukyala talina feelings bamugambye nti munaye wali ku neighborhood musajja waayo ayagala bungi ye talina feelings ye tawulira bubi mukize nti human being enaasobya ebimu mbireke temusajjula bintu binene tukirize nti kyetukola nabo basobola exactly basobola asogwa mu nsobi gwe bano boogenda bamu muwenda guzaako mutambula mufolaako musonyo mbaddemu ebit varuga naye njagwe emijolo muni okutegera muddemu sense gwe kyosubya temuli baka abasajja mwebali bakwata bukwasi muleke kumalira abantu budde fena ensi eno kyobola Yesu yakugamba atakikolangako omukyalo oyo mukube koki yabasokokanyuge yobola Allah okumanya fe yakimanya nti abakyala bajja kuba benzi yatugamba ne bade ne standard of proof yo proving obwenzi mbusiramu bagiteeka waggulu ndigo nobosanga omukyala haginze ibe kute n'omusajja bati tobuyita bwenzi
oyina kubasanga mu kikolwa kyennyini. Yes. Omubaka n'agenda maaso agamba ejjiiko erina kuba mu kikopo ng'etabula. Ate toba omu baganze mbakutte n'owaawala ngenda kutta omuntu mu babana. Osooka kuyita bigirwa jangu olabe baba no batabula naye n'abeerawo. Noga gundi nawe jangu olabe bakyali wano batabula. Gundi nawe nowezaaba. Bana. Ne bufuuka obwezi. Kati bwensekerera bwe. Esimu yagitaganjudde.